Mukisa sebo banyowe bagenda. Kubyo ate skando ekyasinze mbadde sijogeddeko ku ssente ezo billion trillion 3.1 ng'ozivuddeko ate taddemu ennyongeza endala ya billion 5.5 ezo zaaki ebbillion 5.5 basebo ne bannyabo nazo zaaleeteddwa nga zo zaakugulirira ba MP buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka oguli okwayita. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaliwo okulabisa ababaka ba Paalamenti abagezaako okulya ensimbi z'omuwi w'omusolo. Akugambye ensimbi ezayisiddwa billions 5 nga zaakugulirira ababaka ba Paalamenti basobole okuyisanga ebiteekateeka ebitagasa bannayuganda nga bigasa babaka ba Paalamenti ne Mwami Museveni. Babaka ba Paalamenti bebagasizaawa nti buli mubaka wa Paalamenti yateereddwako obukadde 1,000. Tujjukira gye buvuddeko tibaali babawadde obukadde 80 era bwe batyo aba kibiina ki National Unity Platform bwe bakuba omulanga abamu basobola okuzzaayo ensimbi ezo, abamu baagaana ne bazirya obukadde 80. Kati teebereza nti babataddeko miliyoni 10,000 buli mubaka wa Paalamenti. Mbuulira mubaka ki agenda okugaana ssente ezo? Kitegeeza nti abasinga obungi bagenda kulya ensimbi ezo balyemu ensi yaabwe olukwe. Yenna anaalya ensimbi aba alidde mu ggwanga lirukwe, kubanga ezo ensimbi zikozesebwa nga ziva mu nsimbi z'omuwi w'omusolo ezandikulaakulanyiza eggwanga naye ne zikozesebwa okugulirira ababaka ba Paalamenti. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu avuddeyo nga yeeyongera okulabisa ababaka ba Paalamenti era alabudde ababa be NUP nti anaazirya kugenda kukulabisa ojja kiwulira. So ensonga eyo tugyogedde tubasaba namwe mutandikire okwo okunoonyereza mwe bannamawulire namwe bannayuganda bannaffe abali eyo. So ensonga esemberayo ddala y'ensonga ya interview yange gye nakola ku BBC. Abapropagandisi ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate okubivunula ekifulanende. Mwenna abali wano mumanyi nti nagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuuza ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kkooti ne nfuna looya njagala okubaza abalooya bange ab'e Bungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kkooti ne balyoka bajjawo nakyeyo naye era bambuuza ekibuuzo ku BBC ne bagamba we grow and transform, abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange kukyamanninga very fast. Naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubatirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne bensikiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ndi proud isi mu bigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola ekibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe. Kyanneetaagisa kugenda mu kkooti ne nfuna looya njagala okubaza abalooya bange ab'e Bungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kkooti ne balyoka bajjawo nakyeyo naye era bambuuza ekibuuzo ku BBC ne bagamba we grow and transform, abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange kukyamanninga very fast. Naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubatirewo.
Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tubula ne transforming. So ndi proud si mu bigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola ekibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakumeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga eya Bujingo ya Museveni okwata ensonga eyo ey'ebisiyaga kati mu Uganda tekitunulwa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono, wabula gavumenti ya Museveni ekati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon, nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'ebisiyaga lyaleetebwa era ne liwagirwa nnyo bannayuganda mu 2014 ne liyita. Naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoyi okulikola ki? Okugenda mu kkooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli lwalaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya bisiyaga era n'akomyawo ensonga y'ebisiyaga. Era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoyi nga bagenze mu kkooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa Muhoozi mu ggwanga lino, mutabani wa Museveni. So nze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Ndowooza yange mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi ndi musajja mufumbo n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinze okukola ebikolobero ku bantu baffe, okugeza mu masomero ewabeera emizeego abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni, mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte masomero. Mubalaba bakuumibwa Mundu, bakuumibwa SC. Temubalaba, temubamanyi. Era nzije wano ntandike kwogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako olutalo, naye temuteeka mu bintu byammwe. Simanyi oba ensonga eyo saagala nnyo ndirwako, naye mbadde nyina okimekinga kirya basebo ne bannyamu. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubuukira ensonga eyo n'abene bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira, naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo okuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe, nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe baatulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo, bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabeka documentary ge bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda, nga bakwata abasajja ne babalya ebisiyaga mu maaso g'abaana baabwe, mu maaso g'abakyala baabwe. Regime ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe biti. So mwami Museveni alekerawo okwewuguusa, ate n'abantu be balekerawo okwewuguusa. Simanyi oba ino ensonga njulweko, naye sirowooza nti nalugirwako basebo ne banyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna biri okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyola nsingo. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala kumpuliriza basebo ne banyabo. Thank you very much. A big round of applause. Before we go into questions, I would like to make a special recognition of this lady.
abasinga balowooza tasobola naye kamwaka zindalo ababuzeeko abawa amannya ge because she does such a great work. Kati mukitegedde nti asobola okwogera bw'akidde mu sign language. Ezo international unity platform eri all inclusive buli muntu yenna yenna emutwala. We are going to have a few questions from the fourth estate. We could have, let's have about questions. Can I have Eddie Mutwe to pass around the microphone? Eddie Mutwe Nachi. Yes, we are going to have 5 questions. Amanya gange Waiso Moses Kwaniso World President. Kino ekibuuzo kigenda wali opposition onaliwo masters Kyokka. Wavaayo n'otegeeza abanansi ng'ababaka ba Parliament omulamu oguliwo kubanja abantu ababuzibwawo abatalabika. Era n'ogamba tokuddayo kulinnya mu Parliament nga gavumenti evuddeyo ne ripooti ng'erimu ensa. Bw'eba nga terimu nsa temugenda kuddayo kulinnya mu Parliament. Ku olwo nga leader opposition bwe yavaayo okwanukula ripooti ya gavumenti yaleeta, twalaba nga sipiika wa Parliament avaayo ng'agamba nti ensonga yali atambuza Parliament yali agamba nti ensonga eggwa leero njagala eggwe leero nkomero tekyasoboka. N'abategeeza ati mutasooka mu miitingi nga bwe leader opposition n'omukyala akulira akakiiko kakeddero ery'obuntu ne sipiika ku ssaawa 4. Twali tulowooza ati ng'olwedde ensonga eyo ku olwo bw'etaggwa mu Parliament ngenda kuddamu bamaze okutuula mu miitingi yammwe ne sipiika n'omukyala akulira akakiiko ery'obuntu. Naye twagenda okulaba following day esente zino President zali kwogerako ez'ennyongereza olunaku lwaddirira bwe zaayita, ate nga olwedde omulamu gwagamba Bannayuganda ngenda okudda mu Parliament nga abantu bamaze okukola ki okukomawo. Kati tusuubire Abannayuganda basuubire ensonga ng'eyo eyimiridde etya. Ekibuuzo kye ki? Should we do question and answer, or we take the questions and then answer later? Ebbanga erya abakulembeze ba Parliament opposition bakamishona n'abatuula ku lukiiko President tusaba otuule update ku nsonga eyo etuuseewa abantu bazaayo nga abalala b'oteekateeka twagala ensonga ezo. Thank you. Eddie, there is a hand behind you. My name is Rika Martin. I have 2 questions. You have said that, Mr. Chairman, you said that your words were taken out of context. What exactly was taken out of context? Because you just repeated what you said there. So can you point to us what exactly was taken out of context? What we had, you say that they did this. And number 2 also, all of your MPs who were in Parliament at that time voted for this law. And you've only pointed at 2 people who you say work for Museveni. So I want to know, do they all take the blame that they work for Museveni because the charge was they supported the law because they work for Museveni? So
do you and you're only going to get 2 people, do you now want to take responsibility that all the MPs in the parliament who voted for this law actually work from Senate? And lastly, the last time you talked about corruption in parliament, you said that there are MPs who are given money, paid 40 million. I actually attended that press conference. You gave them days to return the money. The person who tried to return the money actually turned around and said he never got the money. So why would you take you on your word now when you warn them that they shouldn't take the money? Yet the other time you did nothing about those who took the money, and you know what you said they took the money. So why would we take anything you say now that you warned them, yet last time you warned them and they didn't return the money? Thank you. Can we also question from the ladies? We have ladies with me. The lady, please. Nze Carlton Musikobya Makamya bakutere fayini. Ekibuuzo Beka kibuuziza naye tujja kukifunako mu Luganda. Ababaka abalumirizibwa ekibiina nti abamu bakola ne President Museveni. Ku babaka abo abayisa etteeka ly'ensiyaga bakola kituufu oba bakola kikyamu? The last question. Uganda Sabaka TV. Nandiyagadde nga National Unity Platform muveeyo emunabisizaako ku alipoota ya minisita w'ensonga z'omunda Muhoozi yavaayo n'awa Parliament galaga nti nga NUP mutaataganya okunoonyereza kwe bali mu ngalo ebitongole mugaana abantu okwogera ku nsonga zino n'ebitongole bino. N'ensonga endala ey'okugamba nti temwawaayo bikwata ku bantu bano abaabula ebimala naye ng'ate omwagamba mwaliwaayo gavumenti negamba temwawaayo ebimala. Uganda Sabaka TV. Thank you. We are going to have the response to the questions. And the first question was addressed to the law, Honorable Mwenda Abasiyazi Kyokka. So I'm requesting to come and make his response. Thank you, COVID-19. My brother from the sugar one needed a whole address to so many issues here. But I will respond to you graciously. Thank you for asking the question. First of all, you need to understand with clarity the distinction between the issues you asked. Mkude mu Luganda, nyakuda mu Luganda. The issues asked are various. First of all, you are asking that we committed them to not return to the house until we have clarity related to the person that disappeared and several other human rights violations. Then you already said that you saw the speaker saying the issue must end on that very day without further ado. One, let me assure you that, like the president said, that matter will never end until full accountability is given. If you thought the speaker was closing the matter, we opened a fresh page on the matter. You probably need to, and I'll ask the rank and file of the opposition to trust the team in Parliament. Because Parliament matters arise every minute. And so our job as team leaders to assess the situation and take decisions. Now, when I made a rejoinder of the House, I offered clarity on several questions, and fresh pages were opened. We are now at 3 fronts. Remember, some of the issues we raised were taken to the Commission of Human Rights. Hence the meeting that flopped yesterday, for the reasons I informed the nation yesterday via the press conference I offered in the afternoon. Secondly, the second layer of questions or issues or problems or violations were given to 2 committees of Parliament, the Committee of Human Rights and the Committee of Internal Affairs. Those 2 committees will certainly receive their terms of reference this week from the House Speaker, consulting with the opposition in Parliament.
our people will be able to table their issues. To be very clear and succinct, the issues taken to the Committee of Human Rights and Internal Affairs relate to violation of human rights among its fishing communities. The matter we have variously raised in Parliament, and nobody was moved until we moved the House to finally have that matter referred to committees, and to ask our people to go and testify, to go and offer evidence over violations, rape, murder, and all sorts of violations that were visited on our people in the fishing communities. That matter is still alive. The matter of missing persons is most alive. That's why you see Miss Wanga, they're panicking and fidgeting and making error after error. The dead are not dead. Until evidence, until clarity is offered that we know about, nobody can put away that matter. Rest assured. Then the second leg of your question related to, again, the matter relating to money in Parliament, which is the second again question my brother from Baba was asking variously. Now, note this. It is the NUP, through the Honorable Mwenda Abasiyazi, our Minister of Finance, that raised a red flag of the supplementary. Get to understand that. It was our part. We offered a whole text in the form of a minority report to Parliament that was not taken by a vote. You know, Parliament is always by a vote or by proclamation. So the minority was rejected, but the issues we raised to the minority, raised by the Honorable Mwanga, Honorable Shabe, Patrick Nsamba, the Honorable Namugagoreti, the issues stuck. And the subject of the matter the President referred to as attempt to bribe members of Parliament. Note that no member has picked money, but the money is in the supplementary. And we are raising a red flag to all and sundry that that money is illegally contained in the supplementary, therefore we don't expect any member of Parliament subscribing to the opposition to go or to get that money. If the money is in your account, our expectation is that you will return it to sender. If the money is given to you in cash, our expectation is that you reject it. That is the red flag the President has raised. Now, my brother from Baba, your question was relating to, may I remember what? Minister of Internal Affairs. Yeah, the Minister of Internal Affairs issues. But I have a whole text of 23 pages that I submitted to the media relating to the rejoinder I made. There are very particular issues that debunked all submissions from Internal Affairs, including denial of location of the missing persons. One of the submissions I made to the House, which I laid on table, is video evidence locating every missing person. Their families, their relatives, their homes is attached. It's now an asset of Parliament. So denial of existence is no more. I even gave examples of Mr. Damulira, who went missing. For the record of the nation and the House, Mr. Damulira was traced by the Human Rights Commission and the police and was located at CMI in 2022. That is on the record of Parliament. So CMI must produce Damulira, dead or Okay guys, tuli ku Omukisa TV nga basaba abatannaba kusharinga Omukisa TV bambi tusharinge Omukisa wonna ogenda olabira vidiyo eno wonna weneekusanga please wonna obatannaba kufollowinga Omukisa guys bambi following Omukisa TV. That indeed the Human Rights Commission and the police leader at CMI. So whoever is in charge of CMI must produce Damulira. Because we located him. We are also able to locate Mr. Wangolo at UPDF barracks in Kakiri. We were able to submit details, including submission of the LCR person of his area
in whose presence he was picked. With 5 others, the 4 were returned, Wangolo never returned. So Wangolo is in the UPDF in Kaki. Put that on the record of Parliament. A parliamentary record is a parliamentary record. Nobody can erase it. Even when we are long gone, the children and grandchildren of Damulira will demand for Damulira from those who are in charge of the UPDF in Kaki, EMI, and other places. So my brother, our records were never debunked. The records are there. But the Minister of Internal Affairs was saying then, is long good to have the dustbin of the street. It's long obtaining. We debunked it, and there was no rebuttal. There was no ammunition. That's why we say now we need fresh investigations. Thank you. Mr. President, with your indulgence, can I kindly ask my Shadow Minister for Finance to come and clarify on the issue that was the subject of his minority report that informs part of the controversial 50 billion meant for farming. With your indulgence, Honorable Mwenda. Oluganda. Now, the subject of 100 billion for each single MP. 100 million. Let me first remind Ugandans, sad as it is, the 3.5 trillion is going to be borrowed. So they are going to borrow 3.5 trillion to spend on things that are not so critical to the welfare of Ugandans, which the President has talked about. And it's not going to be borrowed abroad. It's going to be borrowed internally. What it also means that the very people who steal our money are the ones going to lend us that money and earn a profit. So that's the first point we need to take from this, sad as it is. And that's the money they're going to give to artists, to whatever, to give. So that, the President talked about 45 billion for banana peeling. But that banana initiative in Busheni is a permanent resident of every single supplementary that we pass in Parliament. Every year it's there. Every year in every supplementary, you will find the electromax, which they call DB energy. Some of you may not know what DB energy is. You will find, and we are spending, and that's the money that Itature takes. And the other day it was running broke. Now, let me go for the 100 million. As you may recall, after Parliament had passed the supplementary, a document was at the tail end smuggled to the Speaker by the Minister of Finance, signed by Mwenda Abasiyazi. It had 78 trillion. Out of 78 trillion, it had 55 billion, so it had 78 billion. It had 55.6 billion that was for classified under State House. And listen to this story. State House is the home of the President, not the office of the President. In the normal budget, it was allocated 412 billion. Out of the 412 billion, it had 88 billion for classified. Now, under 3%, they have already consumed another 100 billion under classified. But on top of that, in what we call prior, that require prior parliamentary approval, they asked for 195 billion. It is on the top of that the 55.6 billion was allocated to the office of the President. Now, this is how it is. The office of the President is the fountain of honor. His residence is the #1 address in the country. It cannot be used for those purposes. It is the shame that now vote 2, which vote is State House, which is only for the home of the President, is the one that where they are channeling all the dirty money.
as to what we did in Parliament, to raise the red flag, even on the 77. Now, Mr. President, under State House, you must know, I only take it to 2 years. Last year, we allocated 618 billion for State House. By the end of the year, after consuming numerous supplementaries, he used 930 billion. That is an average of 3 billion per day to run his home. Now, this year, he was allocated 418 billion in the normal budget, which the president has talked about. But he has consumed 100 extra. He has asked for 175 billion extra and the 50 for inverted commas in members of Parliament. Now, if we are at a half-year mark, this is December. The budget is still running up to June next year. That means by end of June, it's likely to have consumed over 1 trillion shillings. And we are asking the Senate, does he feed on a buffalo? Does he eat a lion? What kind of meal is served in the State House that consume all those? Tukyali Makerere Kavule ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform ng'abakulembeze mu kibiina bagezaako okwanukula ebibuuzo bya bannayuganda bye babadde nga beebuuza ebbanga lino lyonna. Tujjukira nti ekibiina ki National Unity Platform kibadde kirudde okuddamu okukolayo ka press conference konna okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bingi bibadde bigenda mu maaso nga omukulembeze w'ekibiina kino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tabadde mu ggwanga, abadde ayina emirimu emitongole gye yagendako ggwanga erya Bungereza. Bw'atyo ebisinga obungi bulijjo biyitaawo nga bannayuganda beebuuza NUP nga tevaayo kwedifendinga. Oba bino nga tebannavaayo kubyogerako. Bwe batyo olunaku olwaleero bakoze press conference eno okujja okwogera ku nsonga zino ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, era nga bannayuganda babadde balina ebibuuzo byabwe olwaleero. Kaseera okuddibwamu ku nsonga ezibadde zeebuuzibwa nga tuwulidde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu annyonnyodde ne ku nsonga ebadde erumya abanna NRM emitwe. Bo tubamanyi nti gwe mulimo gwabwe kugezaako kunafuya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku ebyo bye badde bagamba ekibuuzo ekyamubuuzibwa ku BBC ku nsonga z'ebisiyaga, era n'abagamba yeezo ensonga ayina omukyala, n'olwekyo buli muntu wa ddembe okuzitaputanga bw'ayagala, naye omuntu alina omukyala tosobola kumulowooleza bintu ng'ebyo ebitaliimu nsa. Ababaka ba National Unity Platform ku nsonga ez'okuba nti baali bavudde mu Parliament nga babanja obwenkanya bwa bannaffe, n'olwaleero ate we twogerera bino nti abamu baddayo dda mu Parliament era batuula ne bateesa. Omwogezi we Leader of Opposition Mathias Mpuuga Nsamba naye abuuziddwa ekibuuzo ekyo era ne bagezaako okunnyonnyola ku nsonga ezo lwaki baddayo nga bannayuganda tebannaba kukomezebwawo mu famire zaabwe. Tukyagenda mu maaso ne press conference eno era twagala tuwulire gye binaggweera. Twakasa nti buli munnayuganda ojja kuba omaze okunnyonnyoka ku ekyo ky'obadde weebuuzaako. Pulezidenti n'abannyonnyola nti okuzimba eddwaliro eppya mu disitulikiti mu luzungu bagiyita Tariki project nga tugwamu ekisumuluzo nga bwe baatuwa wano ekyekisebe kya Nuupu ne tuyingira, weetaaga obukadde obuwumbi 3, weetaaga obuwumbi 35. Ekitegeeza ssente ez'abayimbi zokka eryo ddwaliro ddamba. Okuzimba secondary school empya mu leero ze bazimba bakuweemu ekisumuluzo okiyingire, weetaaga obuwumbi 3.5 okuwa essomero lya secondary school empya. N'olwekyo amasomero 10 abo abayimbi nabo bagafeekenyeza tebagenda okutwala, naye ebimu ebinyumira bingi nnyo. Kati sente zino pulezidenti bazimuwadde zagenda okukozesa mwabaddemu ezitategerekeka. Ezimukuzo mwenna mumanyi Katonda atuwa omukisa nti Lubowa eri Kasozi. Buli ayita ku Ntebe Road alaba ebizimbe bisituuse ku Kasozi awo. Naye bw'oba toli muzibu w'amaaso okitegeera nti tewali kigenda mu maaso. Naye abakugu ba minisitule y'obulamu baagaye nti okulambula watali mulimu kugenda mu maaso bo beetaaga obuwumbi 2,270
okulambula omulimu okutagenda mu maaso. Omukyalo omwali eyo Bushenyi alina byagamba mwayagala kufuuka amatooke gakole obuwunga babutunde babunye obuugi n'akawunga babugoye. Akoye okuwatisa akambe. Kati agamba nti abakazi bakoowa nnyo nga bawatisa akambe. Agenda kugula ekyuma ekiwaata amatooke. Oyo yasabye obuwumbi 45. Tumubuuza kimatooke gawa gesayizi zeemu g'onooyisa mu kyuma gino amatooke gawula sayizi. Ne begaba ku nkoteeru ogenda okutuuka ku keena akawansi ng'obutooke olina butono. Ne sheepu gagenda gakyuka negaba ku kiwagu kyekimu. Tubuuza ono omukazi nti bwe batoli mu lyake mubbi wa misana amatooke ku mashini ogenda kuba wajima oludinga otya kisobola okukwata buli matooke ga sayizi nga tojajja singa buli kaseera. Ate kyala India bwe yayagala ensi zaabwe ogenda mu maaso mu bintu gabi yakwata abakazi ababulijjo abakola emirimu nga gino n'ebawa emirembe. Be kwalibadde kukwata amatooke abakazi abalina obwambe mu Uganda yonna singa babanoonya okugenda e Bushenyi bawaate amatooke bafune ssente. Weetaaga mashini ng'ate olwanyisa ebbula ly'emirimu. N'olwekyo embalirira y'abakulu abo naye eriko obukyafu. Kantuuke ku ya Pulezidenti Yoweri Museveni. Kuba mulimu ebirala bye tutajjageramu. State House tulina akawunti bbiri. Tulina vote gye bayita vote 001 eyo ya Office of the President. Ne tulina n'ekiyita vote 002 ago maka g'amwami Museveni ne mukyala we n'abaana be n'abazzukulu be. Gavumenti ya Uganda ebasasulira buli kamu ke bakozesa mu maka. Kikabe ka perfume, kikabe ka jirita, kikabe ka tambaala, abantu ba bulijjo be bakasasulira. Kabe emmotoka zatambuliddamu wadde yakabuyonjo eno gyayita nayo. Si ye muli wa musolo yagikola ki? Yagisasula. Omukulu oyo mu vooti omwo yagendanga mpola n'ateeka mu bye bayita class 5. Abadde bali class 5 ze ssente ziweebwa omukulembeze w'eggwanga kabeere tutaddeko ekisinga kwegwayo nga bwagenda okubeera. Inshallah yamubakoze akiriza aweebwa ssente President asobole okuzikozesa ku nsonga z'atambiyagadde muntu yenna amanye nga zikwata ku by'okwerinda kwaki kw'ensi. Naye Museveni yagufuula mugano kubanga ezo ssente tezazitunulako. Akakiiko megaseggulumu yatunula ku nsaasaanya yaako. Naye bw'amala okukola alipoota eyo alina kugenda wa sipiika n'agimubuuliramu ng'ekyo kikoze eki kiwedde. Nako ziisa tetuzitunulako, tutula butunuza ku muwendo gwa ssente tetuziisa. Naye bwe twayisa omwaka ogwaggwa ne tuyisa biliyoni 7.7 ababaka ba paalamenti kwe babajjira miliyoni 4 buli omu. Kati ku luno tulina obujulizi obulaga ti bwe twamaze okuyisa ssente zino ddagala mutegeere 3.5 biliyoni tetusinga kitwafunye omusolo omulala oba amafuta gatandise otuwa ssente. Gavumenti egenda kugenda mu katale aka bulijjo yeebuleyo ssente ezo. Beneezeewola kitegeeza bano bennyini abagagga baakolamu be bagenda ate okuwola gavumenti ate era be bagenda okuzisaasaanya. Naye kirimu buli lw'oziwola ate ssente z'onoobeera nazo omwaka ogujja okukola ku nguudo ku malwaliro zigenda kendeera. N'olwekyo njagala kubategeeza ti Pulezidenti Yoweri Museveni baagise ku voice ya Pulezidenti ekisookera ddala yafuna miliyoni 418 netukimuwa n'addayo bwe yatuuse ku 3% n'atwalako biliyoni 100 n'addayo n'akima biliyoni 197 n'addayo n'akima biliyoni endala 55. Ezo biliyoni 55 tulina ekyaga kyonna kyababaka ba paalamenti baagala kubawaayo miliyoni 10 bagende mu Krismasi nga basanyufu. Naye ng'ako kasiimo basala mu ki basika mu mukono olw'okuyisaapumentale eyo 100 buli omu. Kigambye buli omu mujjukire mukibalemu tuli ababaka 500 tuli 529 owekitiibwa n'obusibe tuli 529
mwenda bw'ogattako n'eza administration yawe etaano tuno buli omu baba atutte miliyoni 10 oba olina miliyoni 5 nga biliyoni 5 nga mu mwenda biliyoni 5 nga 29 akiregerako ze biliyoni 5 mwemeka mwataano zezigeramu nolwekyo buli mubaka nti bagenda kusimwa si musaala kubanga omusaala gwa Desemba tunatera okufuna si kasiimo betuba tufuna envolumenti nazo tugenda kudesima ate tebatutumyeyo omulimu gwa njawulo oluusi ababaka babawa omulimu gw'enjawulo mu bantu babawa sente bagamba mugende ku mulundi guno mu bantu mukoleyo tubabuuza miliyoni 10 ba MP ba honorable colleagues mugenda bazibawa kukola ki za mupango ki diiro ki so twagala okusaba bannayuganda bonna okutwalira wamu kibyanasanga MP we kulumbe kumbaga kumkuziika ku pati ne ku street n'abamanyi ba WhatsApp zaabwe n'abamanyi Twitter account zaabwe owuze mbabuuze bassebo mwakoze mulimu ki okugenda obaweeza naye kikulu ekirimu pulezidenti aleme kuweebuulana ku nswaza abakagabwaki gaba pulezidenti ennyumba etugirongooseza Bobi Wine agitwala kitwetaaga nga n'agitwala kusanga ate etaaga kisabire kubanga ejjula oba kisabira dduwa kubanga ejjuddemu ebisiraani biki bingi tungaja amakaago gawe ekitiibwa tesoboka kubanga bwe mukutu kyekigoma ekitwala kazambi yonna bweyagala okukola obuki obubi pulezidenti Yoweri Museveni yalangira binayisa kyeyali Mwami Museveni pulezidenti wali oyo Museveni si pulezidenti Mwami Museveni Mwami Museveni mugakozesa ebintu ebitakoze eki ebitasaanidde kigwe mukutu okutwala kazambi gw'okuyisa bweyagala okukola n'okufuna ssente ekyabo mwebale nnyo mwebale ddala Abannayuganda mubitegeke zino ensonga nkulu nnyo okulinira okunyiiga si za kusaaga wezo ssente babeera batuka eddagala lyo essomero liba ligenze enguudo ziba zigenze. Right at this moment I would like to welcome the President to come and give his response to those questions. Thank you very much, and especially thank you very much to our finance minister for making it clear. Now we all see the reason why there is so much effort to create diversions. Mukirabire lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'ebisiyanga n'aleetawo ki kubabba ate kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka ng'abuuza ebibuuzo alinga afuba okunfikinga okunteeka mu situation obuuze kino tulabe kyaddamu. Nga bwe si wabangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira kikwatira n'akulira. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze ebyammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino ebwe maaso mwaba mufuna bayogera kino bakaba muswadde siri mudomo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it is brought trick us against. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwekumira gumire. Wetegera temuteeka mu bintu byammwe. However, I'll respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes,
I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Rachel, Jagade is making it very clear to you, sir. The Monte Gamo, the Caltroscopia, it is used in Jagaji for Andrew Mwenda. Since Jawanga to me. Jaga muma ni ya di meka kupa jukiza. Another thing you say that I say that some of my MPs work with 047. Don't you know them? Do I need to explain that? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'asobodde okuddamu ebibuuzo ebimubuuziddwa. Bannamawulire bano bagezaako kumubuuza ebibuuzo bo balina kye bafa okuwulira okuva mu ye, naye abagambye ye si mudongo. Kyawa Abangereza kyagenda okuwa Bannayuganda. Ekibuuzo ky'oyagala okuwulira okuva mu kamwa ke yajja kusigala akugamba. Kibuuzeeko Andrew Mwenda kubanga yasapootinga ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda, era ng'olwaleero ne etteeka Mwai Museveni lye yavayo n'ateekako omukono nti aweze ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Andrew Mwenda yali tutedda mu kkooti okugezaako kkooti ebayambe eriggyewo kubanga bagamba nti bo libanyigiriza. Kyannaku nnyo nti Andrew Mwenda ali mu First Family kubanga ye kojja wa Muhoozi era nga ye mwogezi we ow'ensonga. Naye kyannaku nti ye ataavayo lwatu n'akyogerako nti ye muli wa bisiyaga. Abaateekawo etteeka nga bagamba nti ebisiyaga biwereddwa tebannavaayo mukwatako. Kyokka olwaleero bavaayo nga bagamba twagala okuwulira ku sayidi ya Kyagulanyi ye abyogerako kyabikkiriza oba tabikkiriza. Abagambye abaagala okumanya ansa ye, ansa gy'awa e Bungereza, ansa gy'awa mu Amerika, ansa y'emu gy'alina okuwa ne mu Uganda. Ekisooka nti alina omukyala. Kati ebyo bye baagala okuwulira ku bisiyaga babuuze mukoddomi waabwe Andrew Mwenda yajja okubannyonnyola ekyo kye bawulira baagala okufuna ansa entuufu ku ekyo.